Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Justice Forum Jema kiwanjagidde ebitongole ebyokwerinda mu ggwanga bikwate bannabyabufuzi bonna ku ludda oluvuganya gavumenti. Minisita w'ensonga ez'omunda mu ggwanga bye yayogeddeko nti be balina omukono mu lulumba olukolebwa ensangi zino ku masomero obuviiriddeko n'abasomesa okuttibwa awamu ne ssente n'ebintu ebiwerako ne bibbibwa. Minisita General Severino Kayindo Tafiire yategeeza CBS enkya ya leero nti okunoonyereza ku baakoze kulaze nti ebikola eby'okulumbanga amasomero ebikyaza ensangi zino birimu omukono ogw'abannabyabufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti wamu n'okuleeta nga baagala okuleeta akajagalalo mu bazadde n'abasomesa olw'ebigendererwa byabwe. Bw'okyogera gavumenti lumba gavumenti ekakulumba abantu abatalina musango. Kikulaga nti waliwo bannabyabufuzi betulina nti mulowooza nti abantu b'amagezi nga basiru batimu. Olwana ne gavumenti, lwana n'institution za gavumenti. Waliwo bennanka bye tufuna naye wanda tonafuna ekituufu toyinza kunanka kubeera bukyokola kubanga oyinza kugenda kukwata abantu ate okukwata abantu abatalina musango ate nga ekinduma ngako tufuna amawulire mpola naye olufuna information yentuufu amawulire amatuufu tujja kubakola kukwakanga obulanga amateeka bwegalagira. Kaakano omwogezi w'ekibiina kya Jema Abdunuru Kyamundu agambye nti ebigambo bya minisita oyo Severino Kayindo Tafiire byakubuzaabuza bannayuganda era asaanye okulaga ekituufu ensemanye abatemu abeerimbika ku ludda oluvuganya. Bwe baba nga b'opposition be babikola balina kamera buli wamu babakwati ababikola balina emmundu. Gavumenti mu ggwanga lino yeyina obuvunaanyizibwa okubeera n'emmundu n'okuzigaba ekwate abakola ebintu ebyo. Naye gavumenti abantu bangi abazze boogerwa mu bikolwa ebyo ebyekyokya amasomero gavumenti beetatwalangako mu kkooti. Era gavumenti bwe beeyagala bannyini masomero baveeyo, gavumenti eveeyo eteekewo akakiiko akali independent kabuulirize ku kyokya amasomero. Abantu bajja kujja mu kakiiko ako bakategeeze baani abali emabega. Alipoota ya poliisi y'ebidduka eraze nti abantu 67 be baafiiridde mu bubenje obw'enjawulo ow'ebidduka mu ggwanga lyonna ssabbiiti ewedde. Kigambibwa nti bungi ku bubenje buno bwavudde ku kuyisiza mu makoona wamu n'abagoba okuvuga nga batadde ebizindaalo mu matu, okuvugisa ettamiiro ne baddereeva okusumagirira ku steeringi. Ekitundu ekya Busoga East kyabaddemu obubenje 10, Rizi obubenje 7, Kampala y'obuvanjuba obubenje 5 ate Western Nile yabaddemu obubenje 19. Alipoota eraze nti ababoodaboda be baasinze okufiira mu bubenje buno ne baddirirwa abatambuza ebigere, abasaabaze ne baddako ne kuddako aba pikipiki wamu ne kuddako abasaabalira ku pikipiki olwo abavuzi b'obugaali ne basembayo. Bodaboda 641 ezaaboyeddwa okuva ku bagoba baazo olw'obutagoberera mateeka. Baddereeva ba mmotoka 1584 bakwatiddwa olw'obutagoberera amateeka ga Kunguddo nga 1,000 tebabadde na driving permit. Omwogezi wa poliisi y'ebidduka mu ggwanga Farida Nampiima mu ssinkano ne bannamawulire ku kitebe kya poliisi ekikulu e Naggulu alabudde abagoba ku nkozesa y'enguudo enkyamu. Kunguddo era kye kyalese obubenje ku nguudo be bano abayingira amakubo nga tebeetegereza. Bw'oba ogenda kweyunga ku kkubo olina okuyimirira n'olinda ne weetegereza nti ekkubo ly'ogenda okweyungako teri kidduka kijja n'olyoka weeyunga ku kkubo eryo. Ebiseera ebisinga kituleetera okufuna obuzibu ng'olowooza nti gwe olina okgenda naye ng'ali ku kkubo tagenda kuleka genda. Buli omu nalowooza munaagenda kuyimirira ne mwetomera. Era ku nsonga y'emu tulina abo abakyuka nga tebalaze gye badda. N'okyuka omulundi gumu obanga eyajjukidde gy'olaga ssaawa eyo. Abo nabo bakoze obubenje bungi ku kkubo wiiki ewedde. Omuntu n'ovuga emmotoka n'otassaamu indikeeta n'okyuka omulundi gumu. Abamu bakuba encungwa mu bifo batalina kubira ncungwa. Kati okuba encungwa yo olina ajja n'akuyingiramu. So bino ebintu by'okukyuka obukyusi tubyewale. Abalala breeki zaaganye, emmotoka zaaganye okusiba. Omulabirizi w'ekkanisa y'Abadventi mu masekkati ga Uganda omusumba Samuel Kajoba alabudde ekkanisa ku bwa ssemugayaavu obweyongedde mu bantu ensangi zino obuvuddeko bangi okuyingirira ebisiyaga olw'okwagala ensimbi ez'amangu.
Omulabirizi Kajoba yasinzidde mu kumukolo ogw'okutongoza obusumba obujja obwebukasa mu kanisa y'Abadventi mu bulabirizi obuto bwa East Buganda Station. Yalagudde nti emize omuli ebisiyaga omulugube n'obuli bw'enguzi tebirina gwe bigenda kutaliza okuggyako abatono abeewaddeyo okuyiga ekigambo kya Katonda. Sibe abantu batufugira ku ssente kati ebisiyaga bijjidde ku ssente. Munyiikire okuyiga ekigambo kya Katonda kati abantu babisoma babizizza walala. Why? Kubanga bategedde nga tetulina Bayibuli. Tabala mbunjirina ne babakwatira mu ssente. Tunyiikire basaba ne banyawo. Your family is your first ministry. Kanisa ne betunagezaako tutyo gitereza nga tugiterereza wano wetuze mu kizimbe tegenda kuterera okutuusanga yo family ojatenize tu. Mwandiso mwagamba, the world is not so much in need of great minds as of good men who are a blessing to their homes. Omulabirizi Kajoba era agambye nti ebiriwo mu nsi bisaana byongera okuteekateeka abantu okusemberera Katonda waabwe mu nnaku ez'oluvannyuma. Omusajja omulumi yennyini yeesekera n'asekera ng'ati Kajoba oyingidde obuweereza ng'ekkanisa ekooyi nga wayingidde leeti kujja mu buweereza. Abantu kyokumanya bakoowu nze mukadde omukulu. Era bwe yabakkaako kye baava bonna boogera ennimi endala. Omwana n'ayogera Olufalansa lw'ataasoma, omwana n'ayogera Olunubbi lw'atamanyi, omwana n'ayogera Oluki, omwana n'ayogera Oluki. Ekyo kyekyaleetera ne baga nti oli kyavaga nti batamidde buki, kyava nti batamidde wabula omwoyo yagoza atya. Obusumba buno bwebukasa bwakutuddwa ku ttwale lya Mukono mu East Buganda Station ekulembera omusumba Joel Musaasizi. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Musango okusibira omulwadde mu ddwaliro nga munnamateeka Ibrahim Nsereko bw'annyonnyola. Kimenya mateeka omusawo yenna oba eddwaliro lyonna okukwata omulwadde ne bamusibira mu ddwaliro lwakuba tasobodde kusasula ssente zimbanjibwa kubanga ssemateeka waffe alambika bulungi wa ewalina okusibibwa omuntu yenna azzizza omusango ng'obwo obuduukulu bwa poliisi oba mu pulizoni. Omuntu yenna akikoze aba amenye ssemateeka ate aba atyobodde eddembe ly'omulwadde oyo bw'omuntu oyo era oli yenna akoseddwa asobola okwekubira enduulu ku poliisi emuli okumpi oba asobola okwekubira enduulu mu kkooti. Ekitongole ekirabirira ekibuga Kampala ekya KCCA kiri mu kattu olw'embalirira y'ekitongole ekyo ey'omwaka ogujja ogw'ebyensimbi obutateekebwamu nsimbi za kujja baana ku nguudo wadde ng'omuwendo gw'abaana abo gweyongera buli lukya. Mu mbalirira eno abakulu baddukanya ekitongole ekya KCCA nga bebavunaanyizibwa ku mbeera z'abantu basaayo okusaba nga baagala obukadde bwa siringi 524 naye tebaweebwa yadde omunwe gw'ennusu kyokka ng'ensimbi zino zaali zakola emirimu omuli okujja abaana basukka 3 ku nguudo z'ekibuga batwalibwe mu maka agasobola okubalabirira. Bino webijjidde ng'omuwendo gw'abaana abakeera okusabiriza ku nguudo mu kibuga gweyongera buli lukya nga bano bava mu bitundu okuli disitulikiti ey'e Napak, disitulikiti ey'e Kapelebyong n'ebitundu ebirala eby'e Kalamoja. Abamu ku baana abawangalira ku nguudo z'omu Kampala baatoloka mu maka g'abakadde baabwe olw'okutulugunyizibwa n'obusambattuko obubaloka mu maka gaabwe mu kaseera mu budde obw'akawunge n'obusambattuko obubaluka mu maka gaabwe nga mu kiseera eky'akawungeezi abamu ku baana balabwako nga basabiriza ku nguudo naddala ku bakozesa emmotoka. Amyuka akulira ebyekikula ky'abantu mu KCCA Daniel Kasiriginye ategeezezza nti omulimu gw'okujja abaana ku nguudo gwetaaga ensimbi nnyingi wadde tebazifunye. Handling that matter, we are not yet to its conclusion. We hope to receive information from the ED herself. Most likely she will get the money. So she has the debt, and of course we can't run without money. So we still believe there will be money, and the ED is working on it. So she would be in a good position to tell you how far. Not so well, of course, but it is limited. Quite a number. Ayogerera ekitongole ekya KCCA Simon Kasiate agambye nti mu bikwekweto bibakoze bagizudde nga waliwo abantu abaleeta abaana bano ku nguudo nga babasuubiza ebintu bingi kyokka ne babafuula abakozi ababanoonyeza ensimbi.
nti waliwo ababaleeta kobanye n'abazadde baabwe ne babatuusa mu kibuga kino ne bafuula abasabirizi. Ssente ze basabiriza zino bano ababaleeta babajjako ne bawakakungi genda ne bazeetwalira. Mu bino ebikwekweto tusanzeemu okusoomoozebwa nti abaana tubajjayo ne tubaleeta mu centers zaffe eza rehabilitation, abangi babasobyeko nga balina embuto. Mu mbeera y'emu Simon Kasiyata alabudde bonna abenyigira mu muzo gw'okuzza abaana ku nguudo nti baakukwatibwa batwalibwe mu mbuga z'amateeka abavunaanibwe. Abakulembeze mu disitulikiti y'Eryantonde balabudde bannalyantonde okujja ebyobufuzi mu nteekateeka eza Parish Development Model. Omusasi waffe Kanwagi Bazuwane katuwa ebisingawo. Enos Asimu ekinyoma kyunda omubaka mu Parliament akiikirira Kabula ono agambye nti enteekateeka ya gavumenti ya Parish Model yaleetebwa gavumenti okujjuna abo abateesobola nga tesaanidde kuyingizibwamu byabufuzi, n'agamba nti wakulondoola omuntu yenna anayagala okuyingiza ebyobufuzi mu nteekateeka eno. Program ya Parish Development Model kati gye tuliko mbeegayiridde bwe tuyita enkiiko ezikwataganye n'ebyenkulaakulana ya Parish Development Model mugigendemu. Wanga kyetulwanyisa nga gavumenti twagala tujja abantu mu bwavu. Ebya politics mubijje mu Parish Development Model owa Nopu ne Wonoija owa NRM olumu owa DP ne olumu program ya kulaakulanya bana Uganda. Wanga sente ze tugenda okusindika kumiruka sente zamwe zimuwa emisolo. Omubaka wa President atula Eryantonde RDC Godfrey Bentegerize agambye nti enteekateeka eno ya Parish Model eriwo okukyusa mbeera ya bannalyantonde. Tukulaakulanya eggwanga lyaffe. Waliwo kyogedde wano n'agamba nti buli omu asobola kubeera mugagga mu ngeri ye. Fena tuyinza kubanga abagagga bavundu naye tusobola okukozesa amagezi Katonda ge yatuwa n'amaanyi ge yatuwa okulaba nti tukyusa embeera nga Pulezidenti bw'atugamba nti obulwadde bwaffe oba abalabe baffe babeera basatu: obwavu, obutamanya oba butategeera. Ku lwa CBS ze Kanwagi Bazuwane, Eryantonde. Ab'ebyobulamu n'abalwadde mu ddwaliro lya Kiyunga Youth Center for mu disitulikiti y'Eruuka bakonkomadde n'omulambo gw'omusajja eyattiddwa abantu abatannategerekeka ku kyalo Nakabaale mu ggombolola y'e Kyanvuma kyokka nga talina yadde ekimwogerako. Akulira eddwaliro eryo Dr. Eloni Nabong agambye nti omusajja ono atemera mu gy'obukulu 28 yattiddwa abantu abatannategerekeka ku kyalo Nakabaale ku Lwokutaano oluyise ku bigambibwa nti yali yenyigidde mu bubbi. Aye nisaawa dino tuli kubuuliriza beene muntu ono bakaalibonekako bikaba nti we baayalina omuntu we yabulibwa nga tali kuboneka. Mwami ono alina emyaka nga 28 kwasafuna ebiri wagati awo aliko akalevu katontono kati aliko enviiri ebirevu bitontono biti alina n'enkovu ku sayidi ey'omukono ogulya empale weesibira kakovu katontono kati. Andisabye nti bwe baayi omuntu ye naye n'abulibwako omuntu we baide ekirunga mu eddwaliro mu iggwanika babone obaniye nga tukaalinga eddwaliro okusalawo okumuziika. Poliisi y'Eruuka yatwalayo omulambo mu ggwanika ly'Ekiyunga. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Amref Health Africa. Dr. Tom Senkungu annyonnyola nti omuntu okunywa amazzi kimutaasa ku ndwadde. Kiyamba nnyo omuntu oyo okuba ng'afuluma bulungi, tafuna constipation, n'olususu lwe lubeera moist and well hydrated. Olususu bwe lubeera olukalu ennyo lwanguwa okufuna endwadde ng'oluwumu, enkyakya, okuwatikayatika n'endwadde z'ensusu endala zisinga obungi zivaawo na kunywa. Omuntu aba anywedde ekimala olususu terutera kulwalalwala mangu. Kimuyamba omusayi okubanga si mukwafu nnyo nga guyita mu nsigo. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca basafama gakutuusibwako Modern Tea, amajaani agajjudde obuwoomi n'eddekende nga buli anywedde ku caayi waago asigala agatendereza. Modern Tea gali mu bika omuli aga vanilla, ntangawizi n'ekisubi era gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modern Tea, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Abakungu mu kitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku by'emizannyo ekya National Council of Sports batandise ku mulimu gw'okulambula ebifo eby'enjawulo eby'emizannyo ebiri mu kitundu ekya Northern oba obukiikakkono n'obuvanjuba bwa Uganda okuzuula embeera gye birimu ate n'okwogera n'abakulembeze mu bitundu ebyo.
Omulimu gw'okulambula ebifo bino gutandise olwaleero nga 27 gugenda komekerezebwa nga 31 omwezi guno. Ssaabawandiisi wa National Council of Sports Dr. Patrick Bernard Owell agambye nti enteekateeka eno egendereddwamu okuzuula embeera ebifo by'emizannyo byonna gye biri mu ggwanga mu bitundu ebyo ate n'okwongera okutema empenda ku ngeri gye biyinza okukuumibwa n'okwongera okukulaakulanyizibwa bituukane n'omutindo. Omulimu guno olwaleero gutandise n'okulambula disitulikiti y'eggulu Lila Oyam Otuke, Lebtong, disitulikiti y'Eddokolo ne Apache, era nga abakulu bagenda kulambula ebifo omuli ekisaawe ky'Epeche Stadium eggulu olwo basembyeyo ensisinkano n'abakulembeze okuli ba RDC, bakaawo ne bameeya b'ebibuga, bassentebe ba disitulikiti n'abalala. Enkya ku Lwokubiri nga 28 National Council of Sports yakugenda mu disitulikiti y'e Soroti balambula ekisaawe kya Soroti Sports Grounds, Oligol Stadium ne Soroti University Playground ate bazeeko okusisinkana abakulembeze okuva e Soroti, Bugedia, Kuumingora ne Serere, Palisa ne Katakwi. Ku Lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno abakulu bakugenda mu disitulikiti y'e Kapuchorwa era bakulambula ekisaawe kya Misinde ekya Altitude Training, ekisaawe ky'Emisinde ekya Altitude Training Center, Cheptegei Sports Facility n'okusisinkana abakulembeze okuva e Kapuchorwa, Kweni ne Buko. Mu mbeera yimu bano bakutuukako mu bitundu by'Embale okulambula ekisaawe ekya King George VI Memorial Stadium nga olwo basembyeyo okulambula ekisaawe eky'Ejjinja, ebisaawe ebiri Ejjinja n'okusisinkana abakulembeze mu bitundu by'Ejjinja. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Imara Hotel ekyengera Mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empeereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750 598 011. Poliisi ekakanya obujagalalo okumuliraana e Kenya eyiiriddwa ku nguudo z'ekibuga Nairobi okutangira obwegugungo obalusewo n'olwaleero nga bannansi bavumirira ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye n'emivuyo egyali mu kulonda pulezidenti okwakaggwa. Poliisi era eyiiriddwa mu bungi mu bitundu okuli Kibera ne Matare, ebimu ku bitundu ebimanyiddwa nti bikuŋŋaaniramu abantu bangi ate nga byamugotteko, ng'eno abeekalakasi batangiddwa okugenda mu bitundu ebyo n'abalala okuyingira ekibuga Nairobi. Waliwo n'emmotoka ebadde etambuza bannamawulire mu bitundu by'e Kibera ekubiddwa ebitagambika ne bannamawulire bangi babbiddwako ebyabwe ng'abanyazi bazze n'obwambe. Yo mu kibuga Nairobi enguudo eziwerako ziggaddwa wamu n'amaduuka g'abasuubuzi bagaggadde ng'abasuubuzi batidde okunyaga ebyamaguzi byabwe. Mu bitundu eby'obugwanjuba bwa Kenya mu kisaza Kisumu nga kino kye kimu ku bitundu ebisinga okubaamu abawagizi b'oludda oluvuganya gavumenti, omukka ogubalagala gunyoose nga poliisi erwanagana n'abeekalakasi abadde bakulembeddwa mu gavana w'essaza eryo. Poliisi kaakano etegeezezza nti egenda kukwata kamera zaayo ekuba ebifaananyi ebitereke ebyeneekozesa mu misango egy'enjawulo egy'okuvunaana abeekalakasi abeenyigidde mu bwegugungo buno. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Justice Forum Jema kiwanjagidde ebitongole by'ebyokwerinda bikwate bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti. Minisita w'ensonga ez'omunda mu ggwanga General Severino Kayindo Otafiire bye yategeezezza nti balina omukono mu lulumba olukolebwa ensangi zino ku masomero eziviiriddeko ng'ennumba zino ziviiriddeko abasomesa bangi okuttibwa ne ssente wamu n'ebintu ebiwerako ne bibbibwa. Alipoota ya poliisi y'ebidduka eraze nti abantu 67 be bafiiridde mu bubenje obw'ebidduka mu ssabbiiti kye tukubye amabega. Omulabirizi w'ekkanisa y'Abadiventi mu masekkati ga Uganda, Omusumba Samuel Kajoba, alabudde ekkanisa ku bwassemugayaavu obweyongedde mu bantu obuvuddeko bangi okuyingirira ebisiyaga olw'okwagala okufuna ez'amangu. Ebweru w'eggwanga poliisi ekakanya obujagalalo ku muliraano w'e Kenya eyiiriddwa mu bungi ku nguudo z'ekibuga Nairobi okutangira abeekalakasi abakomyewo nate ku nguudo okuwakanya ebbeeyi y'ebyamaguzi eyeekanamye wamu n'okuwakanya ebyava mu kulonda okwa pulezidenti okuwedde. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bikagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga, agundegunde omuteregga.